Kano ke katundu kaffe akobadde okimanyi mu malindirire. Mu myaka 55 eggwanga lya Gambia gye limaze nga lirina obwetwaze lyakakulemberwa bapulezidenti basatu bokka. Pulezidenti waalyo eyasooka yali ayitibwa Sir Dawda Kairaba Jawara ng'ono yalifugira emyaka 24. Eggwanga lya Gambia lyafuna obwetwaze okuva eri n'abakyala wa Bungereza mu mwaka gwa 1965 ng'ono yalireka lifugibwa Ssaabaminisita Sir Dawda Kairaba Jawara enzaalwa ya Gambia. Ono yamala emyaka 8 ku bwa Ssaabaminisita. Mu 1700 Gambia yakola okulonda kwa pulezidenti waayo eyasooka. Sir Dawda naye ne yeesimbawo mu kibiina kya People's Progressive Party era n'ayitamu n'afuuka pulezidenti wa Gambia eyasooka. Mu bukulembeze bwa Sir Dawda nga pulezidenti wa Gambia tebyali byangu. Anti nga yakamala emyaka 11 ku bwa pulezidenti, abayeekera bawamba gavumenti ye bwe yali afulumya eggwanga. Abayeekera bano baakulemberwamu omusajja eyali ayitibwa Kukoyi Sanyang. Ng'omukulembeze yenna, Sir Dawda Kairaba Jawara kye yakola kwe kusaba obuyambi ku mulirwano e Senegal. Amagye ga Senegal gaamuyamba ne ganunula obukulembeze bwe okuva mu mikono gy'abayeekera, wabula gaamuteerawo obukwakkulizo. Omanye ensonga lwaki eggwanga lya Senegal lyenyigira nnyo mu byobufuzi by'eggwanga lya Gambia? Bino by'oba olindirira mu kitundu kyaffe ekyokusatu nga tutunuulira eggwanga lya Gambia. Nasaka Joweria, KTV, Amalindirire.